olwaleero nkwaniriza mu program Tuula Tusome gwe wenna atambula nange YouTube, TikTok Tuula Tusome bw'okiteekamu tuba twambalaganye bukanzu obuleesu buwenjuka. Muzzukulu wa Mugema munnakyala kwata ssente mpya n'enkadde nze nkubuuzaako era eddoboozi ly'owulira nga tutembeeta ensonga zino eza Tuula Tusome nga pulogulaamu otusomera obutabo obw'enjawulo okuyiga ate n'okumanya ebirala ebigwa mu tulubeeri wakati mu kulaba ng'olulimi Oluganda tuluwanirira n'odulemezayo ku ntikko gye luli. Akatabo kano ke tuliko ke kambayiwo w'abayizi kawandiikibwa mukadde waffe Waalabye Kimagoba era nga tuli ku ssuula egamba nti Nnyazaala asala Namusisi ku mugwa, ssuula ya 12. Twagikumya mu kkubo luli bwe twali tusoma wennyini bwe tugenda okusimbulira tulabe biki ebiddirira okuva awo. Nnyazaala asala Namusisi ku mugwa. Olwo nno n'akeŋŋentererwa nnyo emmeeme era n'akwatibwa nnyo ennyiike. Bwe yayongera okwekebera yenna ne yeekyawa olw'ebyo bye yalaba n'ensonyi ne zimukwata. Muli nalowooza nga yennyamidde nnyo nti mbayiwa kano si ke kabonero akandaganga bwe nnyonoonese nnyo. Ekyo yakyeyogerako nga ye yennyini. Awo we twakuma ku mulundi guli era we njagala tubeere nga tusimbulira kati. Obudde bwe bwakya mu budde awo akasana we kawoomera ennyo aboosi yasalawo agenda akooteko kuba yali awulira oluwewowewo. Wabbalibbali awo waliwo akamwanyi era we yalonda okwotera ku kasana. Bwe yatuukawo n'asitama mpolampola wansi naye yali kyajja asitame n'awulira ekimusala nga kirigita ku kigere ekya kkono ekyala kisajja. Yakutama alabe ekimusaze gye yakuba amaaso ng'alaba omusota ogw'amabomboola nga gweseebulula gugenda. Yakuwula mangu nnyina n'agamba nti maama yanguwako omusota gumbozze. Ndi kuno ekyo olwamugwa mu kutu n'ajja kapaalo ng'aliko obumansuka nga bw'anenya ne mutabani we nti vaawo naawe mwana wange leka kugwatula linnya guyita ekiwuka. Munnange amangu n'embiro Namusisi asonze ne mutema waako. Ebyaddirira awo kwali kuvumula musota ku liitiriiti. Ndi kuno ye mwangu atumye kamutema kaleetere amazzi mu bbakuli oba kale ekikopo kuba yali amanyi mbayiwa tasobola kuba na lujjo. Nako kadduka za mbwa kaako kagatuusizza munnange. Ndi kuno wuuno aganabyemu engalo ze. Ekyo olwaggwa n'addira ekirenge kya gomesi n'akyoleza mu mazzi gali. Awo n'awa Mbayiwa anywe amazzi ago. Mbayiwa si yali yeekanasa eddagala eritali zzungu. Ku luno nno kati asabe nnyina amwongera amazzi ng'ebyokuba nti gaddugala tokyabimubuulira ng'ayagala kutaasa bulamu. Maama we taludde atumye mutema aleeta ekiwuzi ekisiba ku gomesi ye ekyali mu mugugu gwe. Muteme yasambyako mangu n'akireeta. Nnyina yakimusigako lutali luno n'akiwandako eddusu n'alaamiriza mu ddoboozi eryali lijjula okubeera akaama nti ayi lubaale wa Mukasa, muzzukulu wo wuuno mumponyeze. Mukasa lubaale w'ennyanja n'akuwongera enkoko enjeru bw'onaamumponyeza, alaamiriza. Naye Namusisi bwe yalaba Nnyazaala we byakola nga bwe yali ava mu maka amalokole yatandika okutya ennyo ndi kuno nti aleese ebya sitaani awaka. Olw'okuba yali teyeesiga Nnyazaala we byakoze kyeyava ateesa nti mukadde oba tumutwaleko mu ddwaliro. Kale ndi kuno ng'alaga bwe yeesigira ddala eddagala lye yeddemu nti mu ddwaliro olwaki. Kale mukazi mukulu yamuddamu ng'alatta nti wuuyo mwebuuliza akubuulire nga bw'awulira owulire. Namusisi bwe yabuuza Mbayiwa yamuddamu nti mwana wange naye owulira bulungi kati. Ku Namusisi nti oba otugumya bugumya. Ndi kuno ye mwangu wuuyo agumiza Namusisi nti mwana wange nze mu kuvumula ebiwuka siwunyikamu ne bwe liba ttemankimu oba nswera. Nze gwolaba wano n'empewo envaako obuva eguvumula.
ate n'akyukira Mbayiwa n'amubuuza nti Kazzigwe bwe saakusala ddagala lya yaasiyasi. Mbayiwa yali tannaba na kwanukula, Kamutema ne keeteteggula nti maama nje wancala. Nnyina waako nakkiriza nti gwe nakusala, naye sijjukira oba ne Mbayiwa ono namusala. Kale Mbayiwa bwe yawulira ebyo ensonyi ne zimukwata olw'okubeera nti nnyina eby'eddagala ly'ekinnansi yabyogera nga ne Namusisi ali awo. Yasuubirwa nga tamanyi Namusisi bw'anaalowooza okulaba ng'omulenzi omuvubuka ate yasomako akyalowolereza mu ddagala ery'ekinnansi. Kale kyeyava yeebuuzisa nti yaasiyasi bye biki ebyo maama? Kale Kamutema kyazira kuwulira ebyo ne kabuguumirira olw'essanyu okumanya nti kaliko kye kasinza mukulu waako, kwe kwasanguza nti omujiŋŋoonyo. Mbayiwa olw'okwagala okulaga Namusisi nti ye eby'eddagala ag'egganda tabimanyiiko yadde, n'ayogera ng'abireega nti simanyi nno obwedda muli ku misota. Nnyina bwe yawulira ku kigambo musota, obusungu obwetabiseemu ate n'okutya ne bumukwata. N'ayogera mangu ng'akanga mutabani we nti mwana wange leka naawe kugwatula linnya, oyagala kutuzaalira kalunsambulira. Munnange ebigezanda ebyo mbu byolaba mbuko byatuukiriza erinnya obeera tokyabivumudde. Ndi kuno yabimma amazzi era yalaba Namusisi agenze ne Mutema mpozi bagule enva z'ekyemisana mu katale, kwe kusumulula ekyamuli ku mutima. Yagamba nti mwana wange, omanyi bwe tuyingiridde olutalo Kaseggu? Kumbayiwa nti lutalo ki? Yali tategeerera ddala nnyina kyaliko. Ndi kuno n'ayongera okumutegeeza nti nze ndaba omukazi ssenga mwoyo guluma abeesimbyemu bulala. Kumbayiwa nti kutwesimbamu atya? Abuuza nnyina, era nga tukyagenda maaso n'akatabo kano aka Mbayiwa ow'abayizi akawandiikibwa Walabye Kimagoba. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze Mwanjuzi era omuteesiteesi waako. Tukyagenda maaso n'otutunulira obulamu bwa Mbayiwa butya bwabutambuzaamu. Ndi kuno yategeeza Mbayiwa nti Guluma nga Guluma bw'asingisa ekiwuka kimusale, era nti n'obulwadde bwe yamusanze bumuluma nabwo Guluma ye yabuwendudde. Naye nga ffe abawuliriza ffenna tukimanye nti si Guluma ye yawendula obulwadde, Mbayiwa kennyini ye yabwenoonyeza. Naye maama agambye nti ekiwuka kino ekisaze Mbayiwa n'obulwadde bwamusanze nga bumukubye ku ndiri mbu singa we Guluma. Era yawunzika agamba nti alina okuddayo naye mu kyalo bagende ew'omusawo w'ekinnansi amukoliko. Mbayiwa yali ayagala okuguguba, naye bwe yajjukira nti obulwadde n'omusota bibadde bikiridde ku nnyina okumubuuza ssente eziva mu nju gye baagula ate zaaterabako nga bwe yamusuubiza nti okumubuuza nti zaabaaki. Mu kiseera kyekimu Mbayiwa yakemebwa okumala gakkiriza ebigambo bya nnyina kuba enjoka gye yali yakawakankula n'omusota ogwakamubojja. Kale yabirabira ddala ng'ako ke kabonero ak'enkukunala akaali kamulaga nti waliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekyali kimulondoola. Ate bwe yajjukira ebiseera bye byonna eby'emabega mwe yagomokera ennyo n'abawala nga kyajja afuna omulimu n'okufuna ssente, nalaba awo ng'ate olwo tewaliiwo yaaye n'akamu ne yeeyongera okutenguka emmeeme okukakkana ng'akkiriza bagende ne maama we enkeera ekyaggwe omuganga atereeza ensonga ze. Kyokka bwe bamala okukkaanya ku ky'okugenda mu kyalo, Mbayiwa ne yeebuuza gy'anajja ssente ezinaatambuza bonsatule naye ezirimuzza ko n'ezo z'anaalekera Namusisi zimulabirira ebbanga ly'anaamala ew'omusawo mu kyalo. Awo we tugenda okukoma olunaku olwaliro essula ekyagenda mu maaso egamba nti Nnyazaala asala Namusisi ku mugwa. We tugenda okukoma awo, we tugenda okusimbulira ate episode egenda okuba ng'eddako ey'akatabo kano. Kwatawo ekigalo tuzisinkane awangaale ayibeene.